balabisiza nze mbabuulidde nti abantu bangi be bajja kusiniza accident nga bakyali nga balamu ne mubatwala mu mochari ne bafiira mu mochari. Kuba olumutuusa mu mochari kasita abeera yeeyo nga mutandika munaye kukola operation yakubajja mu organs. Munaamanya mutya temuwadde kadde kubeera nti naafuna chance ey'okubeera omulamu. Oyinza okulowooza nti babe njogera bya bulimba naye mutunde munamu mukitunuulire omwana baamugye mu bafu nadda mubalamu naye nga yali mulamu just era alina kukuweebwa budde ate nga n'ebyenda bye byali bivuddeyo ebweru. So temuteekanga muntu mu mochari olwa condition state gyajjiddemu nti awo oyo yafudde dda olw'okuba ebyenda mu biraba biri bweru. Si mmwe Katonda. Ono omwana yabaleetedde okubalabisa era ng'ekiriwo kati kitegeeza nti abantu bangi nnyo abagwa ku accident ne mubatwala mu mochari nga bakyali balamu nga tebannafa nga temubakebedde wala nga temubawadde budde kulaba oba akyali mulamu oba mufu. Kuba omuntu waliwo asobola okugwa ku accident n'ashatinga down obwongo bwonna n'azikira naye nga tannaba kufa nga oba omuwadde obudde asobola okudda engulu naye mubukwata bukwasi ne musula mu mochari. Kati ono omwana olw'okuba mwalaba ng'ekyenda kivuddeyo ne mulowooza nti omwana mufu. Katonda n'agenda ayisiza ku muvubuka eyagendayo mukadde akatuufu n'amulaba nga akagalo kenyeenya ate n'atakoma akagalo nti kenyeenyeza mulundi gumu wabula n'afaayo ne kenyeenya ogwokubiri n'ayita abasawo. Olwo singa teyaliiwo omwaka akaseera kubeera nti nalaba omwana oyo akagalo ke kenyeenya kitegeeza ye mwali badde mwamuttira mu mochari nga yafiira mu mochari. Era ng'ekyo kiraga nti no bantu bangi nnyo osanga bagwa ku accident nga bakyali balamu naye ne mubatwala mu mochari ne bafiira mu zimmochari. Bannaye mufeeyo nnyo ono omwana yabalabisizza nze mbabuulidde ebyokusaga ngo bizizze ebbali. Okiwulidde? Ono omwana yabalabisizza nti abantu oyinza okwesanga nga bayitirivu nnyo be muteeka mu zimmochari nga bakyali balamu. Nga bakyali balamu olw'okuba omuwendo gw'abantu guba mungi mulemulaba nti oyo ne mulabanga nti omuntu yafudde dda naye nga tannafa. Kuba omwana ono mwamujja mu bafu. Mwali mwamulanze dda nti naye y'omu ku bafu. Mwamujja mu bafu nga n'obakkiri naye yajja n'abakima tabakubayita tabakubeerawo mwaka kaseera. Omwana singa kati zembuyaga singa teyaliwo omwana kuweebwa second chance n'adduka n'abayita ne mumukima ne mulyoka mutandika omumukolako amazima yali badde nga mufu naye. Sigenda kugamba simanyi ddwaliro lya Mbale oba ddwaliro lyawo omwana gye yali naye nga amazima ga Katonda mu ggulu. Bw'olaba incident y'ono omwana olabira ddala nti bantu bangi abagwa ku accident ne bino yombakwata ne mubateeka kuzikabanga ne mubasuula ku bannaabwe nga mumaze dde okonfaminga nti bafudde naye nga tebannafa nga bakyali balamu. Ate bwe kituuka ewaffe mumulabira ddala nga mudido kuba omuwendo gw'abantu ze sente ze mufuna ababa bafudde. Organiziza abantu baffe muzibasalamu temuzituwa temusasula. Kyokka omuntu ne waalwala nga anoonya ogani tasobola kugenda mu ddwaliro ya Uganda n'agifuna kubanga tewaliwo we muzikyusiriza we muzikola ki webakyusiriza omuntu n'omugyamu ogani n'omuteekamu ennamu. Kyokka nga abantu basasula ne ssente kiringa nga muntu kumutwala simanyi bamukoleko simanyi postmortem we mugimukolako ate ne mumusasuza ka ssente kyokka nga ne organiziza omuntu we muzimugjeemu. Naye ng'ekyamazima kiri nti abantu bangi nze okusinziira bwendabye incident y'ono omwana endeetedde okulowooza nti abantu bangi abateekebwa mu zimmochari nga tebannafa ne bafiira eyo mu mmochari eyo kwaye mubatwalayo watabeerayo omuntu saawa ezaddayo asobola kupayinga attention ane anamanya isookayo muba mubateekayo buli omu n'omusuula ku munna abamu kumpi babeera na ku bannaabwe so gamba nti nono buli omu bamuteekayo abamu basuula ku bannaabwe. Sibe ngambira nti mubasuula ku bannaabwe byenjogera bituufu. Nze kitange baali bamukima emulago era abo bagenda mu mochari bamusanga aliko abalala. Kitegeeza temubateekawo nti oba ono ne mumuteekawo we neno ne mumuteeka wawe. Naye ng'abantu bangi abafiira mu mochari naddala abantu abagwa ku accident kuba tatange yali wa accident. Abagwa ku accident we mubakwata mubayisaawo buyisa
temba wakadde kumanya nti nobo omuntu ono akyali mu akalamu. Ono omwana jjajjawe yali eno ng'asaba essaala n'aweereza essaala. Mungu n'awuliza essaala ye. N'ateekawo omuvubuka mukadde akatuufu n'alaba akagalo k'omwana tabakalaba. Kitegeeza abaana waliwo abaana abato abaali ndowooza bafunye like brain shutdown obanga bayifunye ebisago biki ng'ono omwana ebyenda ebyali bivuddeyo. Ne mubateeka mu mochari nga bakyali mu akalamu. Amazima incident y'ono omwana yabalabisizza. Yalabisizza gavumenti ya NRM. Yabalabisizza nze mbabuulidde nti abantu bangi be bajja kusiniza accident nga bakyali nga balamu ne mubatwala mu mochari ne bafiira mu mochari. Kuba olumutuusa mu mochari kasita abeera yeeyo nga mutandika munnaye kukola operation yakubajja mu organize. Munaamanya mutya temuwadde kadde kubeera nti naafuna chance ey'okubeera omulamu. Nti kenyenyeza mulundi gumu wabula n'afaayo ne kenyenya ogwokubiri n'ayita abasawo. Olwo singa teyaliiwo omwaka akaseera. Olwo singa teyaliiwo omwaka akaseera kubeera nti nalaba omwana oyo akagalo ke kenyenya. Kitegeeza ye mwali badde mwamuttira mu mochari nga yafiira mu mochari. Era ng'ekyo kiraga nti no bantu bangi nnyo osanga bagwa ku accident nga bakyali balamu naye ne mubatwala mu mochari ne bafiira mu zimmochari. Bannaye mufeeyo nnyo ono omwana yabalabisizza nze mbabuulidde ebyokusaga ng'obizizza ebbali. Okiwulidde? Ono omwana yabalabisizza nti abantu oyinza okwesanga nga bayitirivu nnyo be muteeka mu zimmochari nga bakyali balamu. Nga bakyali balamu olw'okuba omuwendo gw'abantu guba mungi mulemula nti oyo ne mulabanga nti omuntu yafudde dda naye nga tannafa. Kuba omwana ono mwamujja mu bafu. Mwali mwamulanze dda nti naye y'omu ku bafu. Mwamujja mu bafu nga n'obakkiri naye yajja n'abakima tabakubayita tabakubeerawo mwaka kaseera. Omwana singa kati ze mbuyaga singa teyaliwo omwana kuweebwa second chance n'adduka n'abayita ne mumukima ne mulyoka mutandika omumukolako amazima yali badde nga mufunaye. Sigenda kugamba simanyi ddwaliro lya Mbale oba ddwaliro lyawo omwana gye yali naye ng'amazima ga Katonda mu ggulu. Bw'olaba incident y'ono omwana olabira ddala nti bantu bangi abagwa ku accident. Ne bino yombakwata ne mubateeka kuzikabanga ne mubasuula ku bannaabwe nga mumaze dde okonfaminga nti bafudde naye nga tebannafa nga bakyali balamu. Ate bwe kituuka ewaffe mumulabira ddala nga mudido kuba omuwendo gw'abantu ze ssente ze mufuna ababa bafudde. Organiziza abantu baffe muzibasalamu temuzituwa temusasula. Kyokka omuntu ne waalwala nga anoonya ogani tasobola kugenda mu ddwaliro ya Uganda n'agifuna kubanga tewaliwo we muzikyusiriza we muzikola ki ubakyusiriza omuntu n'omugyamu ogani n'omuteekamu ennamu. Kyokka nga abantu basasula ne ssente kiringa nga muntu kumutwala simanyi bamukoleko simanyi postmortem. We mugimukolako ate ne mumusasuza ka ssente kyokka nga ne organiziza omuntu we muzimugjeemu.